Obufumbo kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno, era nga bangi baabuyingira ne babumaliramu ddala ebbanga ne bakoza silver, golden jubilee, n'abamu okufa kwe kwabaawula nga bwe baalayira. Kati nno tukuleetera abantu bano ne batubuulira ku bukodyo bwe bakozesezza okusobola okukuuma obufumbo bwabwe nga bwe baalayira, wadde nga bubeeramu oluusi akawunvu n'akagga, oluusi obuzibuzibu oba okusoomoozebwa. Baabiyitamu batya? Era ng'oluusi obufumbo buno bwajja n'okusoomoozebwa, naye abaffe bino byonna baabiyitamu batya? Era ffe tuyinza kuyiga ki? Mu bufumbo abantu bakyuka, oba oluusi abalala banoba, abamu baawukana mu bulungi, abalala bagenda bubi. Naye mu mbeera zino zonna n'omuyaga ogukunta, bano bo baakikola batya? Zino ze zimu ku nsonga lwaki My Charm Queen Mother abeera nawe buli wiiki. Ffenna tuyigire wamu, kubanga happy families, happy nation. Kubanga family mu ggwanga bwe zibeera ensanyufu, n'eggwanga libeera lisanyufu. Ogani myaka 47 nange nze munembale ne kiboze kitya kubanga tetutabukanga kufa tetumanyi twatambula ko mwaka mwaka ko mwaka tetumanyi alabe nyuma kwe gamba langu webaawo emyaka tigenda tumanyi tanobangako antu twagala batubulewo nabo bagumenga mwe netusibye ebisiibe bye byonna kankubuleko ekyomunda nze Nzijula Daaku nze mujjira Daaku yajja nga sotoranga sosa nenga nze mujjeyo obo tuli twatujjaina fumbire lyebwe nga nyiro naye lunaku ekisiibe naku 3 nga gwogenda mufumbire nabwabeera wano nkubulira tajjulanga ku mmere sikumwagala nnyo kumwagala naye yempisa yempisa agifumbye emisana yonna yempisa yafumbyago lwaki olya buli lwogere yempisa agambye omuvubuka ali munajoga yanzibira omukazi nga bantwala paka Luzira. Nti musango ki? Kuva wa mwami wa Mpeta batutwala paka Nabweru wetwasula bakusala mu kooti batutwala paka Luzira naye nga basala ki kubanga kyama mwami we w'Empeta tasobola kwogera nti bana nabba kino sina kye nagenda naki bonero yaba wagala okubba empeta z'abanna empeta nali nagimuwa zenga nabanga bali ku muzannyo sijja kulimba nalabanga balina ku muzannyo wali basobola kusala kuba wa mwami sirabamu nansonga nze manye eri nali ntulugunyizibwa ndi mu ssanyu essaawa zino ennaku ejjira wate embu bansiba saabirowooza nako nti biri sirias kuba nebenabeere Luzira nga ndaba just ndi mu muzannyo. Naye waliwo omukyala nebaza nnyo omukyala mama Big ayo omukazi oyo yambeerawo nnyo twalinga tumuyita Ajati nava mukomera neefuba nnyo okubanga munoonyaako naye yambula mukazi yambeererawo nnyo oyo agenda kulaba kalabye program kimanyi bajja mugamba omukazi yeekooku sijja kulu kakati ye kyeyakola ndowooza n'agamba omuntu ono amutwale mu kifo eky'ebbeeyi ndowooza lwanaakola ki lwanakkiriza era bwe yasalawo n'akantwale ku Sheraton kyokka teebereza nze ndi mwana w'ebizalwa yeggomba akojja gomba fula ku Sheraton antwala ku Sheraton naye nange bwe nawulira Sheraton nenga kangende ku Sheraton nange mpulirayo nenzikiriza tugende ku Sheraton naye kyali ku Sheraton ayya kituwulire atuuka ku Sheraton nendaba ebintu nga birala nendaba ensinga efuuse abantu bambala birala bambala bulala wajja oyambadde otya wabula sikyajjukira nabwe nali nyambadde abaana babagagga ebyana ebyagejja bwe biti jjukira nze nali mutono nnyo ate ebyana binene ate nga bito naye nga bibuukabuuka bye bikutte fooko bye bikutte amasowaani birya watwala out wakikolo saalya wangi wadde akacupa k'amazzi saakanywa yali yesuuza ogenda ku Sheraton naye yantwala bambi byamusobera yakinkubako obukubi yakeera ku makya nampa sente genda mu saluni bakusiba enviiri namanyi waki kale nga nze sijjukira nakujjukira mwete nengenda mu saluni naye nali mu saluni ng'abeera mbuza oli w'omaliriza enviiri nga neewunya lwaki naye enviiri nemugamba malira nga ab'omalizanga ombuulira munenga mukubira enviiri mazozi oli ludda wanga mulagirirawo nga jjankimawo bwentyo nno nga neyambalidde nga bwendaba nze ndi mwenze mu saluni mwete n'atwala mu
mu studio ne batukuba ebifaananyi kye saamanya nako era nabimanya luvannyuma nga maze nakola kifaananyi nga neewunya oba kyekituuseewo tojjukira anniversary yadde nga sigijjukira era nantwala by then Serena ali ezze nantwala mu Serena my first time ogenda ku Serena naye bwe natuuka ku Serena nga ndaba ebintu ndala emmere layini nnene eva kunona kuli gosana noko twava onanyingiza munda mu show ate show nga ya jazz nene bimbo naye nga bya jazz ne bakuba jazz ne bakuba jazz naye olwokubanga nze bba wange mwagala wakiteebwa mutegeeno maa byayagala olina omunyumirirwako naye nga saabitegeera kati gwa wali okolaki natuula nga nnywa bwakunywa bwe baali baleese era bwe nanywa otandika okulaba sente mwezi ononakeempitirivu zannuma naye oluvannyuma naŋŋamba okimanyi nti era anniversary yaffe nogaa singa yantuttemu eri mu nga singa yantutte wandegera ku chicken tonight bakazi mubala nesali zammwe zibaluma zituluma naye ezo zaffe obufumbo kye kimu ku bintu ebiweesa ekitiibwa mu bulamu bw'ensi eno era buli omu yalibadde akyetaaga mu bulamu bwe n'olw'ensonga eyo puroguramu twasalawo ezze okuba nti ekuttanya ku nsonga ez'abafumbo omanye ensonga ki omuntu gy'osobola okunywererako n'osobola okuwangaaza amakaago n'ensonga ki abantu bano ababiri gye basinzirako ne bagamba tusazeewo tubeera ffenna Program twasalawo all life after wedding tugenda kubanga tutunula ebintu ebyo byonna ebireeta abantu ababiri okubeera wamu ate ne side endala tutunulira ebintu ki ebireetera abantu abo abamu okwawukana tusobole okubijjawo tubeere n'amaka amalungi olwaleero tuli eno bweyogerere mu maka ga Hajji Dirisa era ng'agenda kubanga atunnyonnyola engeri gy'atambuddemu n'olugendo lwe n'omukwano gwe n'omukyala we okimanyi nti bamaze emyaka 47 gabamufumba myezi abamufumba nnaku tulokalire omanye ensonga lwaki bo basobodde okuwangaala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Twaga tusooke tumanye Hajji Dirisa yani. Ye Hajji Dirisa Kigozi. Twaga otubulyeko ku bubo n'obuddo tukumanye bulungi omulagambe aye kano ejjajjange we bweyogerere otweyanjuye bulungi ate tamanyi nti ne mwami Dirisa bamwami Dirisa Hajji Dirisa bangi. Hajji Dirisa Kigozi ebweyogerere Kazinga kati Kazinga wali bayita bweyogerere Kazinga. Obuzaale bwa mwami Dirisa. Naye nze nzaalibwa na Mugongo kyali Wajjala. Mwami Dirisa yazaalibwa mwaka ki? Nazaalibwa 1929 Julaayi nga 12. Julaayi nga 12. Wazaalibwa omwami n'omukyala ani era mwazaalibwa taata wange Juma Serubbo Mutebo ne maama wange Hajjati Asumini n'Abatanzi. Taata ne maama babazaala abaana bameka era oli mwana wa kumeka? Taata yatuzaala abaana 4. Taata wange nze ndi wa lubereberye ne kuddako omuwala n'abalenzi 2 nibokka bwe twazaalibwa tuli 4. Mwami Dirisa tusaba kuba tuli mu programu yaffe eno eya twasalawo life after wedding kuba omuntu osooka kubeera muto n'ojjanga okula then n'otuuka mu mbeera ey'obufumbo obola bagamba omuntu afumirwamu emyaka 18 however abedda tebaagiwezanga nga tugenda tula programu z'ezimu twaga tuli Mwami Dirisa omwana eyasooka wakula n'osoma wakomamu okuba n'ogamba nti pampase watuukawa era ekibazo ky'okuwasa kyajja mu kiseera ki era obuzezza emyaka emeka? Nze nawasa ono mukyala wange olina kati nga nyina emyaka 45. Nga muwasa olina emyaka 45? Nze nga nyina emyaka 45. Wakamala naye emyaka emeka? Emyaka 47. Wangi? Gaweze mu Julaayi nga 22. 22. Julaayi nga 20 nakamala emyaka 47. Okutwaliza mu emyaka emeka?
manyi Bulowe n'emyaka emeka? Nina emyaka 92. Ng'okyali mutiini. Ankuumye emyaka 47. Myaka 47. Yansanga na 45 nga ndi wa myaka 45. Mwasisinkana wa? Okusinkana kwaffe twasinkana Kibuli mu masigiti y'Ekibuli. Kirungi ekyo. Gye twasinkana era gye mulabira nga muganda we afumbiddwa. Ngenda okumulaba eri ku mbaga awo ngamba mwanye nti wana omukazi omugabana banyo kubagabana tete oyo mukoddomu wange ye Hajji Nsubuga. Mwanye kumugabana tete? Manyo kubagabana tete kuba oli yali afumbiddwa na tete. Nanga janzo wange mwanyina ze wuyo nze Isa Nsubuga. Nze Hajji Nsubuga. N'oyo mwanyina ze Aisa Nsubuga. Nze oyo wange. Ye mugaye mwanyo konti ye mugaye gobompa nti wuyo. Kugamba go kumbaga yoli naye kufunira. Gaga tutandika gagamba nti oti nga tusaga twali tusaga na nnyo nga tubivwako bwe tukomawo nze nali mbizise byakusaga bwagenda kuyanga nti oba mukazi oba mutwala ne mugaye ate tommanyi ani anaamutwala muko omusajja gwe wampeera mu masigidi ate ono omutwala ani anaamutwala gaga nti kakati olabye otya nti nja kujja ali munne tusituka tulaga olunaku kasuka ne mukulu wange yagenda kugamba yafa kakati nga muga nti tugende njagala kuwasa nanga nti gwe ntiye kuba nalino kaunti nayeri nalino omukyalo omulala nga naye mubwatu mukyala wange atali wampeta ngagamba nti onowasa nti kale tugende nga tujja ne banyinaze babiri ne muganda wange katuuka waka wa mukoddomu waffe bafumba kyayi nga tumunywa kunywa kyayi kakati mwanyi nga bajja nga batubuuza nga mulaba kuba eri saamu etegeeza na bulungi olwo mulaba eri bakubayo limu nojjayo naye ng'omaze okusiima kakati tugenda okugira ebyali ebyokusaaga byalinga byakusaaga ngaga nti owaye nti kakati kiki tiwo nti ebintu nti nga tusalira ebintu tebenga nti ati tujja gende wa taata nti nkubuulire bwanakubuulira nja kukubuulira nage taata ngaga nti alabe kyalaba natu ye yajja okulaba kyatuwa tebansalira Hajji omaze osikana omuwala ku muzikiti ogenze wamanyini omulabyeko bakugambye olina ogenda ewa taata gospindi babivuga nga speed mwasisinkanako n'omuwala omusooke mugere tebyaliko ate nga balagira mulagire oli mwanyina yali amaze okumumpa nekitaawe nga tayinza kumuŋŋaana kubanga oli ye mwanyina era yamutuuma amanya ge yalina n'okumugaba gamwe musajja wuuli naye nga temwogeddemu era ogendayo natwala bintu ngoye ife twasookanga ngoye ezamaama ezanankazi ya taata kati omuwala twalimu okukyana tayinza okugamba nti ŋŋaanya ate wano bweyanda bwe yakkiriza bweyanda bwe wano bwamwanyina yakkiriza teyalina kyagamba kirala mutuuse ewa taata mukolo mugukozi olwombaga kwekwanjula kwembaga okwanjula yembaga kwanjulira yembaga tugenze kwekuli embaga yali embaga nemusituka nemugenderawo ekibuli muzikiti olweta twasinkana Kibuli mpangisiza baasi ebatwalabo emotoka benzi zentambuliramu zabaganda bange nga tugenda Kibuli era embaga yali yeegi emu Kibuli yonna nemusaanikira kakati olwomanyi byali biseera bya Amini nga ndi mukwano nnyo gwabamajaabu mikwano gyange nnyo ne bampa emmotoka empya zonna nga zisabulira nze diriisa nga tugenda mu Aga Khan Sports Club wangi eyo gye nagabulira ab'Ekampala bonna ab'omukyalo nobagabulirawo ab'omukyalo dindako anti okyatudde mangu nengabula ab'omukampala bonna twasooka tugenze Ekibuli batugasse twaliyo bwaffe mbaga yali yeemu naye nga Kibuli najjudde nga tuvaayo nga tugenda wa Aga Khan Sports Club nga tuvaayo manya nga tumala kugabula bantu twanguya nno munnange oli bwe yawasa eyasooka yajja kiro embaga neetenyuma kakati osanga 11 n'ekitundu nga tuvaawa wa Aga Khan nga tuseeyeeya tuuto sikulwiseeyo tuli Kireka tuli Namu kyali Wajjala tuli waka eri Ekapeere waffe byomanyi
wa Hajji Sulaimani awaka kwegamba reception wakola 2 bali mbalese eri badigida babiduka nabo ku kyalo ino basanyusa nabo ku kyalo eri engoma Sulaiti Sulaiti wamulabako Allahu Akbar Sulaiti azza kubye engoma abantu batudde engoma paka ku nkya wayimba bamuleso mukole bamuleso bamulese wa diri ngoma dali ngeri yalimbaga kati embaga maze jikola obudde buzibye okwata mukyalo nga mudda kubana mumwabiranga ne hani tewali amakanga gange twamalayo sabiti namba wali awaka awa mukulu wange tebino nti mufulume muko mugende kwa mu hotel tebyaki twavayo twadda mu nyumba yaffe awo ku mukaaga awo Hajji Nasibu we wali amaka we nga guze bwe tuli nga tujja tubeera awo omulaba from loan tuli program life after wedding oba twasalawo program twasalawo na program emukyaliza abafumbo abagalana ababiri ne batunnyonnyola engeri batambuzaamu obulamu bwabwe obw'obufumbo bangi bakoze embaga ez'ebbeeyi ne bayawukana zezemu ku nsonga tugenda okuba bakutunda mu programu eno abakyaliwo bo bakikoze batya okuba nti bakyali bonna okutuusa akaseera kano katumulamu kati nenyo tufunone Hajji Dirisa atubulira ate bwe baamala okuva ku mukolo ne badda eka biki ebyaddirira akyali naye oba bayawukana tovaawo tukomawo. Katino kekadde ke kaseera akakanyomero kaffe akayiga mu programu eno ogenda kubanga oyiga era katugende eri omukugu waffe atunnyonnyole ku bintu ebimu byosobola okuyiga okumuwa obufumbo bwo. Amanya agange Nzijula Sulaiman ndi musajja mugezi wa ku mikolo mu katundu kaffe kano akayiga nga tuli ku programu eno yatwasalawo abasebo ne bannyabo ndi okwogera ku banaffe abogezi b'oku mikolo nti omulimu gw'okwogera ku mikolo kati gwafuuka mulimu ddala wankubadde nga mu kusooka abantu bajja nga buzaawo nafunayo omuntu asobola okwogera n'akulembera abantu naye kati agwafuukira ddala mulimu ogw'okwogera ku mikolo awo nno kyandibale kirungi aboogezi b'oku mikolo bonna ne baba nga balina obumanyi nga balina obukugu wabula kinyuma nnyo ng'aboogezi b'oku mikolo bonna bava mu nkambi y'emu bava mu kibiina kyekimu ne baba nti bakwatagana bulungi mu ntambuza y'emikolo pulogulaamu nga bw'eneetambula kyekivaako kyekiddako omukolo ne gutakandaliiza nnyo bantu n'okwogera nnyo ebingi sina kindi okwogera biyitira kubanga basa kyo kiremba nga bava mu nkambi y'emu kyanguwa era kiba kirungi ate ne wabaawo ne bannaffe abalala niwesanga nti muyinza okwagala ku mikolo naye nga bali bo balina omwogezi waabwe n'agamba nti tulina omwogezi waffe okusina kindi bakojjaawe oba mukwano gwe oba muganda oba kyena nga mwogezi wa ku mikolo kati nga bagalayo omwogezi omulala omu mu nkambi endala kiba kirungi aboogezi bano era nabo ne bakwatagana naye nga kibamba mukwatagana kisookeradde okwogera ku mukolo kuno kitone kusobola nga olina ekitone ate koyongeza bino ebirala bitufuna mu workshop mu seminar ez'enjawulo byoyongezaako n'oba ddala ng'oli mumanyi kati mu mbeera eno muteeka okuba nga mukwatagana ne muwomesa omukolo guno so si mu mbeera ey'okweraga essajja okwemanya essajja okusula mu neebuuza eyimukaluubiriza ate no kibanga kubanga omanyi tebuggwa era bagamba nti okumanya tekuggwayo ate bagamba nti n'amaaso tegakola ki tegawulira vumbe olensobola okubuuza ekintu naye nga kya bulijjo naye ate tosobola kukyanukula mangu ago oba oliawo nga tekisobodde kujja olenza okugamba nti oyise Kampala nti ye lugulo ki osinga okwagala kati tusobola kukyangulira mangu ago so nga nayagadde gamba nti Ntebe road weyafuna kifo kya Ntebe kutuulamu naye ate oli ne bantu kisobola kikukwata kati ekyo tekikwejjisaamu kikwemazaamu nnyo era oyinza okuga nti ataata ate awo ogenzeeko ewakasozi namanya nti omusajja mukaluubiriza ate kamwanguyizeemuko so engeri nnyingi naye nga ekibi kyabyona kyekimu ekyabannaffe abamu abagala okweraga essajja abagala okweraga eryanyi abagala kwagala okumanya obumanyi obw'amaanyi ennyo ekyo ate kitta busi mukolo kiba kitta busi mukolo okuwagala okulengeza munno naye baayo abamu nga wafunye omukisa nga ggwe obadde taata ng'ate oli muto ng'ate oweeri mukulu nnyo okusinga ku ggwe naye obulombolombo bwaffe n'empisa zaffe tugoberera mufukamira ku mikolo tebulinaamu mbeera yonna eri awo yabwebanga era kirungi nnyo era kiwomesa omukolo okuba nti ofukamidde naye bamu n'abalala ate nga ye aga saidi ya taata kuba taata
oli oweeri nga tiwabeera taata anyomboosa omwana omuto naye nga bona si kirungi amunno nga bw'abazze muwe ekitiibwa nga wakulembedde abantu be omukolo gusobola okuba nti guvayo bulungi gubeere bulungi era sinakindi wemba musobola okweluma ku kutu n'okumanyagana n'okusisinkana n'okubizanya ku masimu ne mujja okutambuza omukolo gw'abali ne gutambula bulungi ate nga jjukira naawe omwogezi wa ku mukolo obeera omu ku abo bw'oyingira mu mukolo muli ne bagamba gw'ojja okubeera ku mukolo gwaffe guno kati naawe oba nnyini gwo oba munyini mukolo ogwo era ng'ekigendererwa kyo kola mukolo mulungi aguveeyo bulungi buli luuyi lube nga lusanyufu wabula mulimu ebyawukana mu mikolo ng'obuwangwa n'ennono kati obuzze bugwamu n'eddiini n'empisa kati ojja kwesanga nti aboogezi abamu bannaffe abamu bagenze bakyuka namulega nti affe mukolo gwa buwangwa yeesigwa buwangwa gwa ddiini gwa nnono katugeze ogw'okwanjula naye ate ffe twagala abako bali ebinyeebwa so nga ate neddaffe wantukozesa mmwanyi nga katamukago nga tebaluganda kati gwe omwogezi w'oku mikolo olina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo okunnyonnyola abakulu abo bazadde baffe bonna obategeeze nti mwanyi zino si sitaani katonda yazituwa ne zimera ne zijja ku miti ne tuzifumba ne tuzifuuka empokota ne tuzija ku mukolo nga katamukago oba ng'entabaluganda oba sikiyingiddemu katamukago simuyingiddeemu nnyo nga bwe yali ng'owedda omuna mukyetaze mujja kukimbuuza nti mukago bagutanga batya naye leero yagale kulaga nti emwanyi zino zetukozesa nga tuzaala omwana mu nnyumba era enkola eyo ennungi ddala bannaffe so mbasaba nti tube nga abogezi ba ku mikolo tukwatagane ne bannaffe tube bumu muba musobodde mbe nga muva mu nkambi y'emu mba temusobodde nga muvudde mu nkambi za njawulo era mugezeko okukwatagana mukole omukolo nkola ennungi ey'omukwano ey'essanyu so si kweraga sajja omukolo gube nga gutambula bulungi ate nga mukwata obudde obutakandaliza nnyo bantu nakulowooza nti abogezi basinga ki bata obudde nga beeyogeza olutata sebo mwebale nnyo mwebalire ddala nesimye okuba nti okyali naffe ku pulogulaamu yaffe eno twasalawo mwe tutunuulira ebintu ebikwatagana ku bufumbo mu maka ddala abantu okuba nti babeera bonna tukoye okulaba nti obufumbo obutaataaganyizibwa oba nti abantu bayawukana pulogulaamu kyekuyensonga aki yavuddeyo okuba nti eteekateeka abantu gwasuubira naawe ali mu bufumbo okuba nti onywerera mu bufumbo bwo tukomyo ne hajjirisa agenda kuba nga atunyonyola wiikisi ebbiri nga ziweddeko ng'ali wa muganda kyekyaddirira muyingira amaka gammwe muvudde namugogo mu kapeera maka go gali liddawa bweyogerera ku mukaaga maaso ga Haji Nasibu Mukasa bweyogerere wamwagala oli bwebwere ku mukaaga ono bweyogererewa bwenvudde wali eri tuvuddeyo era tukyatambula naye tuli naye mutandise mubulamu bw'obufumbo temuneemanya nnyo mwakeesanga mugenda mweyiga mbuulira naye awali okwagalana tewali kwemanya era byekola byokka kubanga nze nali nga nyina emyaka 45 oli mutu mukulu nga bukyakola gwe ganze mulagirira nti kola bwoti ye yali myaka ng'emeka twagitubuuliddeko emyaka 17 wangi anaatubuulira 17 yali muto era bubeeranga kati baninsibye era bubanga kati baninsibye mutandise olwo muzadde abaana mukama yabawezadde abaana bameka nomukyala okuzaala yatandikirawo kubanga twali Julaayi nga 22 omwaka 73 74 Novemba nga 19 n'azaala omwana omuwala yasooka Rema Nakigozi 73 74 yoli Julaayi 74 nga meka 74 Novemba nga 19 n'azaala omwana yasooka kati mu bufumbo mukama n'ababuzadde abaana netubeerawo ye omukyala abaana bameka be yazaala 11 fannaani kyala bedda baali balungi 11 mukama bonna akyabatutaddewo abiri baavaavu tunawo 9 Haji okikoze otya okuba nti mukyalina omukyala oyo emyaka 47 abufumbo obusinga kasita omwana asooka mu maka we pa ng'abantu batandika okwelonda emize abantu nga batandika okutabuka abantu nga temutabuseeko ate nno si kyeyakola kakati kankubuli wati tazadde Novemba nga 19 ate 75 aleeta omulala Desemba nga 28 n'azaala omuwala omulala
buli mwaka gumu yaleeta omwana tebamulongosa nagenda ngokudda lusi mu ddwaliro naye genda ngokudda nti azadde ngaazadde tewali mutawaana. kati mu bufumbo buno eno wali tuganye musobola okuba nga mulimu omwafu noba obutakkaanya twagala bali babiri bagamba nze omusajja kasitanyizaako banakubako oluyulumu nze nnobeerawo nze tebankuba nze omwana wefume nze tebankuba tebyabeerawokko oba nti kyaliwokko nomuba nga mumanyi engeri gyemusobola okuwumbawumba ekintu ekiba nga amaka gatambula nga kali ebyokwogera oyinza okulimba naye nikubuulira amazima ffe tetuyombangako n'olwaleero era muli kintukwasa ensonyi ogana emyaka 47 nange nze munembalema nti giweze gitya kubanga tetutabukanga kufe tetumanyi tetwatambuleko omwaka mutambulako mwaka tetumanyi alaba enyuma kwegamba laavu webaawo emyaka gigenda tumanyi ate bwali atalagawa tanobangako era tetubija ati ano betalagwa ate ekyokufumbira n'abaana kati alina n'abazzukulu bazadde abaana kakati alagiwa kati yo nomutwala nange sinange sikyawasa sirina kakati kikyokuwasa ate bali abedda bo tebalumwanga kuwasa kati mwe mulumu okuwasa gono mulembe baluma okuwasa anti twagala batubulewo nabo bagumenga mwe kati gwekusanga bukodyoki oba nomanya nti anyize posa ogambe naye mutoko mwanyigamu akantu nogamba akikirabangako sikima sikijjukira nze kyagenda okulera nkiraba kiki ekinyiiza netusibya ebisiibo byo byonna kankubuuleko ekyomunda nze nzijula Daaku nesikkiriza kunzijulira Daaku nze mujjula Daaku yajja ngasotola ngasosa naye nga nze mujjeeyo tuli twatujjalina fumbiro eryebweru nga nyiro naye buli lunaku ekisiibo ennaku 3 nga gwogenda mufumbiro nabwabeerawo wano nkubuulira tajjulanga ku mmere si kumwagala nnyo kumwagala naye yempisa yempisa agifumbye emisana yonna yafumbya gwe lwaki olya buli yempisa naye kirungi kyakuyiga kayize akati mwe abaami abali eyo bahaji abaami abasiraamu Daaku mufune ekyokuyiga osanga kirimu kubitusiza omukyalo n'emyaka eyo gyonna emisana akeera nakola breakfast nakola lunch nafumba Daaku kati mukujjula ate Hajji atugambye omukyala we tajjulanga ku Daaku yafuluma ate eyo yamufumbiro galinga gebweru bagana ag'omunju kati nga yateguka Hajji akolina otuwadde akasomo Daaku batuyeni bamutujjulireko kola buliki kola biki ate kasamwagalana nesiraba nabuzi kubanga simanyi ngatuutya kakati nze sikyayinza kuwasa mukazi wakubiri lwansonga emyaka gyange nga gityawo nensi yakyuka mwatuuka kati abakyala buli omu abeera mu nnyumba ye asibabi naye buli omu kakati omusajja takyalina maka katukitwala kubanga amaka gano galoozi gano gagundi gano gagundi owulire nze sikisobola ate nze sina nakusula walala ng'ate onaasuze walala munnange nze mu nyumba yange Hajji kuba tukuyita Hajji kubaza kuyita Hajji oli Hajji bino ebya bulijjo tewokuba yambala nkofiira kumya kuyita Hajji oba oli Hajji omujjuvu kaakati nze omwaka ogwo 74 nga bamaze n'okuzaala oyo Novemba asooka omuwala ono asooka yazaala mu Novemba nga 19 nga 2 Desemba 1970 mwena nga 11 nengende ebuwarabu nenkola hijja olaba mukisa gwe yalina kakati ate mwena nkola hijja 1970 nadda wano January nga lubereberye 75 buli kyoyogera omanyi omwaka neddeeti yakyo si byonna naye bwe twakwogerako byonna ebisinga ndaba kuba nze manyi olwenasoma bwe nagira byonna mbimanyi anti awo wanda oginzeewo kwanakubuuza nti tusooka netukula mpolampola netujja ku mbeera z'obufumbo kuba bamuseka bagamba nze namufuna mu ssomero naye byalimu Katonda bamujja mu muzikiti n'omuwasa mu muzikiti ate seekera gwe namula buli yayawooli yeyatuwoowa kati yakaddiwa n'okukaddiwa
era otwaddeyo ne mugamba nti olayo mukazi wuno nti wamma neyebaza oli nti wamma oli musajja muntu mulamu okuumya ekyama musajja mukazi we. Hajji anji mu bbanga emyaka namu 7 lyomaze n'omukyala biki byoyizeemu kuba tugaye kati muzadde abaana munne n'abazzukulu nsuubira eryo kati kubazze nga balinako bye babaloopera oba ki kuba twagala ali eyo ayige mu puroguramu eno nti omuntu ddala osobola okuwasa omuntu n'obeera naye obulamu bwo paka lubeerera nga bwesayine ng'oli mukulayira. okulayira kubeerawo naye oluusi abalala nga balimba bangi tubalabye nga balimba. obufumbo kiva mu nkula ya muntu kuba bwe tuva ku bufumbo oba obufumbo bubeeraawo oyinza n'okuwasa omulala naki naye n'omukwano kubanga omuntu aba talina mukwano. omuntu nga talina mukwano n'obufumbo tabusobola. oyinza n'okusanga omuntu nga musajja talina musajja mukwano gwe talina mukyala mukwano gwe. nze nyinza okuba ne mukwano gwange nga mukyala nalooza nti oba mukwano gwange wa bufumbo so nga mukwano gwaki n'omusajja muno okwagalana sigaa nti mmwe abantu abakyalina kwagalana kwegaba okwagalana kusoka okwagalana tebakyakulina abantu abasinga obungi mulembe guno. nze emyaka gye nnina kubanga twatudde nga tetulina ku bino byannange nenkunyonyola abantu tebamanyi mukwano. oluganda tewali mulidde oluganda tewali mukwano tewali kati omukyala ngaoyo muganda we bwajja wanakyala ate oli amufuula mukazi we kakati olikajjawo oti akakabonero liringa eryo eddiisa bwolina olijjawo ye bwabeera waka ate ku muganda wo ate nebakola nakabufumbo kati ebyo bitabula. naye nze nibwabeera ani nga muganda mukazi wae kakati ankola ate nze ndi musajja ankolako ki ayinza okunkolako ekintu kitabula. sooka wegendereze muno kiki ekimunyiiza kikinamunyiiza kiki ekinamunyiiza nibwalaba nti wali bwe mufuna esente bwe zitabaawo mubeerawo ate nemubeerawo bulungi ate abantu balooza nti sente bwe bufumbo. esente zirina kyezikola zonoona nabwonoonyi oli nagenda wasani gwatasobole ati nono bwaziraba noli nalooza nti ezajjaeyo nja kuzirya kati baleeta baleeta gino nange mitwalo 5 kizike ate okugenda okola nga oyiye empande emu eyiwe ekisero. okwagalana kw'omunda ddala ntwataba na mukwano kwagala bantu banne oba baganda be oba baana be oba kiki. nze omwana wange yenna mwagala nga mwana wange ate oli namwagadde ne bweyovulunga mu ttaka nze nkwagala kubanga ovayo n'otereera nomanyi nti kituufu. Hajji nga tumuwezezza emyaka 47 bufumbo kikyo kyosinga okwebaza Katonda ogamba nti akibakumiddemu obufumbo bwene busobola okuwangala emyaka gino gyonna? nze olaba Hajji nze nzikiririza nnyo mu Katonda kubanga nze sigendangako nendeeta ddogo nti muwe eddagala oba munvu oba mukinti oba muwe eddagala afumba abeerewo. naye omukwano weeguli tetuyombye. ate okusooka yandinyiriza senga ava Katonda nensaala nange nensaala ate tataamuteti gwe taleese eddagala nti ajja kundoga nti andogeko kikakati nze nga tonkoze bulungi ondoga kyempaaki empande bimpindi zonna biryadde birinembirya kakati onompaaki okujjako kumanya nti kugira ki kwagalana ffe twagalana. ekyo kirungi n'abaana baffe bamanyi nti twagalana tulina abaana n'abazzukulu ate n'abazzukulu ate nabo ne bazaala abaana yabeera mwana yabafuusa ate mwana oyo mwana waffe oyo tumuyina abaana baffe tubayina abaana babazzukulu oba baana gwe bazaalibwa omuzzukulu addamu n'azaala bafuuse mwana omuzzukulu bw'azaala abeera mwana ate kakati yenakabiri gubeera mugugo gwakuna yenakabiri okitegedde nno mbadde nze manyi owokubiri oyo mwana. Hajji maze ojjaguza emyaka gyammwe abazzukulu obafunye ne baganda bo kati obafunye kati ki ekiddako?
ekidde kate nti nagamba ekyo nakikunyonyodde ekiruwa nti nze ndaba ngo n'omwaka ogandi myaka 47 mpuliranga abimbye kubanga ffe tulinga waleero ffe tetumanyi katonda yamanyi anti twagamba nti kufa kwe kulyaki ate era tetujja kwawukana era bwe tugenda tumanyi tulinawo nti buli asooka yajjawa nti wano nti emyoyo gyasigala nga giriawo kati ani akyamutwale mukadde nze ani ati mukadde ndenga mukadde Hajji kino kyakama omulaba ekibuli kakiki wasinga okusiima walaba kabina walaba liiso yaseka n'ogamba alla wano sivaawo bwe tubeera ekibuli nanyina obulumi bwange nga nyina omukyala akulumya omutwe nga nyina omukyala naye nga tetutegeragana bulungi naye bwe namulaba bwe yava muzikiti ne bagenda ku motoka eri etwala muganda we ku mbaga yali yaloole bwe yagenda ku loole kuli n'alinya bwe bamunyisa ku loole n'atuula wansi ku mukeeka ekintu ekisigenda kyerabira nakati wanna omukazi ono ayinza okubeera omuntu mulamu olaba atuula wansi n'atwala yako kokka keko kansika olabye mwana tu naye nomanya nti mukyala mugonvu ye embeera zonna azisobola talinze benzi yamugole mutwalako ekyokka era naye akimanyi Hajja tiyakolanga oba teyalinga takola bagamba nze mukyala owange abeera waka yava mu ssomero yali amaze essomero takolanga era nsiyaniriza mukazi nakikisobola nagenda nakola ekyo nakyo nkondo yanzi simwaniriza nti kulikayo asobola kubanga akola naye nga yakusooka ye nakwaniriza nga kumawo 10 gojja 12 nze nga bwe nawasa nyina emyaka 45 byempiseemu emabega eri nali mbimanyi ekyo kikuwa okubeera n'obufumbo era mba ndabayo Hajji nga tukomekeza programu yaffe badde nkusaba obeeko obubaka bwowo omukyalo yakomya emyaka 47 n'abantu abakubeereddewo okuba otugambye n'emyaka 92 nolabikanga owa5 kakati nkakasa mukyala wange mwe nga muwulira naye yakimanyi nze sirina